Olunaku lw'eggulo bannakawempe lwe balonze omubaka waabwe agenda okubakikira mu paalamenti kyokka okulonda kwabadde kwa mivuyo nga kino kyavudde ku bajaasi ba UPDF ababadde mu yunifoomu nga n'abalala bali mu ngoye za bulijjo. Okuleka emiggo waliwo abamu abakwatiddwa ne bawambibwa ku bano kwabaddeko omubaka wa Mawokota North Hilary Kiyaga amanyiddwa ennyo nga Dr. Hildeman ne Geoffrey Solo Kayemba owa Bukomansimbi South saako Julius Mutebi meeya w'Ekira ne Mathias Walukaga meeya w'Ekyengera. Emboozi y'abano nga bakwatiddwa baginyumya bagiddiŋŋana. Kuba batwambaza obukookolo for all those hours nga tuli wansi opportunity yonna gye babadde bakutera omutwe waggulu nga bakuteekako akakookolo. Lwawulira ekigamba magulu nyondo kali magulu nyondo mugamba akukime wano n'amagulu ge ne bakuba pulezidenti wo Ekyagulanyi nti pulezidenti wange kati akukimewo wano. Bankutte omutwe baguteeka eno wansi ne basamba ne bakuba obukongovule nga bw'olaba. Lakongovule yakubyewo emirundi nga 2 yakubye wano wokawuka nga tavaawo. Nga bwe bagamba nti ebyembi bisekerwa obwedde ebiragiro bye bafuna mu mmotoka ezaakazibwako erya drone mwe babadde bakwatiddwa bireeta kanzunzu. We baagala we bakuba paka lwe bennyudde ne batugaa kati mwebake. Nenga abana enfudde nze Mathias Walukaga baneka mbayimbiremu tugambeko tuyimbire ffe tuli bantu ffe twagwa eddalu. Nenga kati abalalu babakwasiza ki emmundu z'eggwanga? Tukitegedde nti waliwo akaseera lwe katuuse ng'enkalamata ebatta ne basaba ku mazzi olwo nno lwe bategedde ani naani kira bwe bakwatiddwa. Kati mba nkyanywa amazzi ngenda okweyanga Kayemba Solo agamba baaba nze Kayemba Solo togamalaako nenga ne Kayemba ane byonna kubisekerwa kane Kayemba Solo ali awe kati ngenda okweyanga n'omulala agamba nange meeya Mutebi ow'Ekira ondekeramuuko kyokka nga gwentuddeko simanyi obwedde ku ssaawa nga 7 tuli ffenna naye simanyi nti yaani nenga meeya Mutebi gw'oli wano nti yee baaba naye ne tusharinga amazzi awo nokweyanga oli agamba nange Hildeman baaba siri bulungi ne ngamba baaba eno drone esusse. Bano batambuziddwa okumala essaawa eziwera amaaso gaabwe gabadde gasibiddwa amasaati nga kizibu okumanya we bali kyokka tutegedde nti waliwo akaseera we katuuse ne babaako ennyumba mwe baatwaliddwa eno emboko yanyuuse obuteddiza. Walukaga musajja wa Kabaka ne bakuba Walukaga zinga ddaasubule gwadi yeegaana obwakabaka aganze erina mu lugwala mu nve. Obwedde babuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo kyokka ng'ekyewuunyisa okubiddamu n'obutabiddamu byonna bikubya mbooko. Ekyasinze okummalamu amaanyi kwe kugamba nti lwaki mwaba Nuupu lwaki mwamma luswa ekaadi ng'ate yejjanjaba Ssegirinya yabeerawo Ssegirinya kyokka bw'oba oyagala omuwanga ensonga ate nakyo kikkubya bw'osirika kikkubya bw'omuwa ensonga kikkubya. Essaawa nga 7 ez'ekiro babatadde mu mmotoka ne batandika okubasuula mu bifo eby'enjawulo. N'agamba twateeke ku Northern bypass ono w'Ekyengera aba yangu okugenda we n'abalala bajja kuyiiya era ne tulowooza tugenda ku Northern bypass bavuga gugugugugu egyeguluba tulina twatuuse neeyimirira mulimu omuntu gwe bagyemu ne bakasuka ebweru oba yabadde afudde oba yabadde mulamu nga naye takyayogera ne basuula ebweru ne tweyongerayo. Awo kati bavuze nga like for 20 minutes ne batandika okugenda nga bajjamu omu ku omu we bakusuula naye babalanga kilomita 1 to kilometers 2 ne bakusindika busindisi n'ekibooka empitirivu gyogwa ne beeyongerayo ne batusesema ssaawa nga 7 n'ekitundu ogw'ekiro twagenza okubuuliriza nga batusudde Kiruddu. Mu ddwaliro e Lubaga bano gye bali mu kufunira obujjanjabi akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwako akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Louis Rubongoya agenza okubalambula okulaba embeera mwe bali. Oluvannyuma lw'okumuyitiramu byonna ebyabatuusiddwako ono avumiridde ebikolwa bino era n'agumya bannayuganda nti bino byonna bijja kufuuka lufumo. Gwe wa boda oba omukyala tula mu katale okufuna eddembere mulina okwerwanako ne mukomya obufuzi obwanakyemalira buno bwe tulimu. So bino tebikwata ku Kyagulanyi oba NUP oba Ssenyonyi oba Rubongoya ne babali nabo bino bikwata ku buli Ssekinoomu.
kyokka agamba wadde batulugunyizibwa tewali kigenda kubajjako mulamwa era bw'atyo ne yeebaza abantu b'e Kawempe okwogeza eddoboozi ery'omwanguka okufuna obuwanguzi. Abaalaze nti kyonna osobola okukikola naye tosobola kukyusa ndowooza y'abantu oba bafuga nga tebakkiriza ate eyo yabadde ntandikwa Museveni tulina omugoba. Nanup Elias Luyimbazi Nalukoola yawangudde banne abalala 9 n'obululu 17,764. Eddoboozi lyammwe liwuliddwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukitegedde nti teri asobola kuvuga nga mbalaasi okuggyako nga naawe omugongo gwo guweseemu.